Nakolwa lero tukomyewo nga tugenda tulaba ebyafaayo eby'olunaku olwa Tarehe sita. Olunaku olw'eggulo Meeja Kabona yatunnyonnyodde ensonga eyavaako olunaku luno okuba nga balujjaguza buli ng'ennaku z'omwezi ziba 6 omwezi ogwokubiri buli mwaka. N'olunaku olwaliro tukomyewo ne Meeja Kabona atwongereyo olunaku olw'eggulo twakomekereza nga tubuulira ebyaliwo. Eritumwine akubye essasi eryasooka General Eritumwine kati omugenzi ng'akubye essasi eryasooka awo ne bafuna ebyokulwanyisa ne bannaabwe bwe baali 27 olutalo awo we lwatandikira ng'ate bayambibwako n'abantu ba bulijjo ababayambanga mu ngeri ez'enjawulo. N'olunaku olwaleero akomyewo era tugenda kuba tweyongerayo, ngenda musaba akubuuzeeko ate tugende mu maaso n'emboozi yaffe. Tusanyusa okulaba Meeja. Kale nnyabo nsanyusa okukusanga. Musibe mutya bassebo n'abannyabo abatulaba. Nyagala okwebaza okumpita wano olunaku olwaleero okuddamu okunyonyola abantu baffe ku byafaayo byaffe kubanga tutegedde gy'ova tomanyi gy'olaga. Olunaku olw'eggulo Meeja Kabona twakomekereza nga tuli Kabamba. General Eritumwine akuba essasi eryasooka mufunye ebyokulwanyisa awo amangu mangu. Twagala tutandikire awo bwe mwava e Kabamba ki ekyaddirira omulabi waffe kyayagala okulaba olunaku olwaleero. Kati nga bamaze kulangirira olutalo ku gavumenti y'Obote kubanga n'okuwataakinga barracks kwali kwewaayo kw'amaanyi, naye kikulu nnyo okuwa information gavumenti yaliko n'okulangira ne bagamba enough is enough, tudikeyalinze olutalo ku gavumenti kuva olunaku olwaleero. Kati eyo baavaayo Kabamba baavaayo n'amagye ag'Obote gagezako kureinforcinga those areas kuba followinga. Kati ne bajja kusingira ddala mu bitundu byaffe ebya Luweero Triangle. Bwe tulinamu bitundu byaffe za Semuto, Kapeeka, Masulita, ne bagenda mu bitundu nga Kiboga, kati ne bakomaawo wano. Kati olutalo ne lutandika mu bitundu ebinaaliise liberated zones. Naye nga balwana ate nga bagenda mu maaso n'okuyigiriza abantu kubategeeza ekibalwanira, why are they fighting. Ekyo kikulu nnyo ng'ogenda kulwana obanga ne reason y'olwanira. Tuze nga tulaba rebel groups nga zigezaako kulwanisa gavumenti yaffe eya NRM, kulwanisa amagye gaffe aga UPDF ne NRM, naye n'osanga abalwana tebalina reason, tebalina kigendererwa. Omuntu n'agamba nze ndwana kubanga njagala bona eggwanga lya Uganda libeere ly'abasiraamu, ate ffe bataagala. Kati ffe kubanga reason z'abantu reason za abaali balwana kugambye okwata Kabamba balinga 40 something, naye nga balina embunda 27, naye abantu bona mu Uganda nga basupportinga okusingira abantu abangi especially mu Uganda. Ekyokusooka, elections were rigged. There was arbitrary arrests, there was detention without trial, human rights zaaliwo, rule of law yaliwo, amateeka nga tegakyakola mu ggwanga. Kati abantu baali basupportinga cause, it was a justifiable cause. Kati bitundu ebajjamu bino ebinyogeddeko bino bya Luweero Triangle za Kiboga, Masulita, Semuto, Kapeeka, nebyo nebyo ye yali base yaabwe, tugiyita liberated zones. Naye abantu bona ne babajoyininga, ne babeera mabega, ne babawa abaana, ne babawa emmere, ne babakweka, ne babawa information, abantu ne beewaayo bonna. Tebali basirikale ne bagamba tubajoyininze ffenna kubanga abasirikale bali batono, bamanyi balina military training mu struggle, bali batono, naye buli omu yafuuka musirikale n'ajoyininga n'afuuka musirikale kubanga kwali kwerwanaako kwetaasa. Batrainingiranga mu nsiko baba basic training, naye ne bagamba oba ojja kukwata ejambiya oba ojja kukwata ki kubanga obusungu obwali nga balinanga bana Uganda bwali bungi nnyo kubanga tebayinza kujja omwana ono bamutta, omukyala ne bamukwata, ebintu ne babibba, gwe ng'oyita ku roadblock ne bakusaba ssente ne bakuba. Kati oba oddayo wakeeri n'ogamba nange kati kanjoyininge twerwaneko. Baali nga batera kugamba kino kyekiseera tulina okulwana, ekiseera tulina okulwana, ebiseera eby'omu maaso tufune emirembe bw'otu. Kati baali balwana nga baagala ebiseera eby'omu maaso tubeere n'emirembe. Ate nga bannayuganda ebibala tubirabye. Yes, ebibala tubirabye. Kati ne president waffe kati akulembera ensi 12 emyaka 3
kati olaba development olaba security erigulugulu mu ggwanga kati we have to thank God and thank our leader because byonna twabitukako nga tuyina omukulembeze mulungi ate omumalirivu. Afande oyinza okutujjukizaako kuba ffe abamu abataaliwo tuyinza okuba tetumanyi bantu naye mu Luwero Triangle n'ebitundu ebira mulimu abantu abeewaayo oyinako amannya g'omanya abantu abo abeewaayo nti ono yakwekanga abajazi ono yatutemyangako ng'omulabe waali ennyumba z'abantu abo na kiki abantu baabwe kye babenefitinze mu ekyo kye baakola? Abantu inza gamba ngubungambe nti waali lutalo lwakwenunula abantu baali bangi sinza ku mentioning one by one abayewayo but weza kwangu wawulirako story ya omusajja bamuyita Rutamaguzi oyo bamukwata ne bamuta ate tiyali viringa ebintu bingi bikwata ku struggle oba yali biviri yayogeddeko naye n'agamba ze kanfiire eggwanga lyaffe. Kati abantu abayewayo baali bangi ate n'abalala mu nsiko tebavaayo kubanga lwali lutalo. A battle or a war is not a picnic. Abalala basigalayo naye kikulu nnyo n'obu baafa ne bafa ekibafiira bagamba tukyafa tuge something amaanyi gaabwe tegafa tuge. Therefore they did not die in vain. Ekibafiira the most important in life sikufa fena tujja kufa naye the legacy yolese mabega oba ekyofiiridde kiki kati bana baafa omuntu yagamba nze nja kufa nkimanyi nombanga nfudde naye struggle continuing at one time ensi yaffe ejja kufuna emirembe. Kati awo nobanga oli magombe eri tusaawa zino tumanyi abafiira mu nsiko naba tebafuna decent burial naye tumanyi kati we bali saawa zino wansi nabo bajaguza basanyufu kubanga balwanirira ebibala katubituuseeko ate bayagala Uganda efune emirembe efune development human rights abantu bazenjoyinge kati wetuli buli omu ali happy. Therefore where they are today may their soul rest in peace. Tukimanyi basanyufu nnyo kubanga ekibalwanira ate bano balinga abana baafa abagenda mu bigere byabwe they not lay them down. Kati bano baafa naye bagamba nobanga ofudde ffe katugende mu maaso tulwanirire ebiwaali ng'oyagala tutuukeko ate kati tubituuseeko. Yes. Afande waliwo obuyimba obubeera omuntu ng'aweddemu essuubi ayina obuyimba bwe yeegumizaako kati tubulireko mu lutalo eyo abajaasi gye baalinga olina obuyimba kayimba kamu bubiri koyinza otuyimbiramu bwe bayimbiranga mu nsiko eyo mulabi waffe yali of course kamu bali kugamba nti kano kagamba kino kyekiseera tulina okulwana ebiseera eby'omu maaso tuwone magombe oba tufune emirembe. Another thing can be like nga tusanye kuyimba batugamba wawili wasonge watatu wakufe wenye waliyo baki watajenga inchi kibonge cha nini kati babiri no bafa naye basatu basigaddewo basonge mu maaso bajja kununula eggwanga ate ensi efune emirembe. Kati waliko abasigala mu nsiko waliko abaafa naye abaasigalawo tebagwa mu maanyi ensi baginunula. Wow, kati tubulireko katono bave Luwero Triangle na Kaseke Masulita kyekyadirira okutuuka e Kampala okutuuka ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe kozinze mpulira nti kasita owamba ekibuga ekikulu ne oba n'ekisaawe ky'ennyonyi oba eggwanga likuli mu ngalo. Kati we tuva e Luwero kyekyadirira ekikulu nnyo tukwali kuwamba ekibuga Kampala nga bakyali mu nsiko baali nga ba emphasizinga nnyo okuyigiriza Abannayuganda okutegeera ku lwaki balwana so that they can win the hearts and the minds of the people. Ekikulu olutalo lunene nnyo kulaba ngu abantu bategeera what you are fighting for. Abantu bakitegeera ate tulina kituyita political education mu magye oba ideological orientation okuyigiriza abaserikale baffe okutegeera history yaffe okutegeera wetuvudde okutegeera wetugenda. Kati n'abantu mu nsiko ebitundu ebibaali balimu abaserikale baffe aba NRA nga balwana
baali nga bagenda mu maaso n'okuyigiriza. Of course it was a well mobilized liberation struggle. Baali nga balina military wing, balina abasirikale, balina ne political wing. A political wing. At one time waliko n'abantu abava mu university nga Makerere ne bajoininga struggle, a big number ne bajoininga struggle. Abalimu nga ba late General Alonda n'abalala bangi bajoininga struggle muso from the university bajoininga mu. That was also a multiplier effect nga bongera ku amaanyi ku struggle ate no ku explaininga omuntu wa bulijjo because kyali kikulu nnyo omuntu kutegeera why are they fighting. Kati nga bakola ekyo nga bayigiriza abantu ba bulijjo, abantu bonna nga bajoininga ate n'empisa zaabwe bali nga bagamba musikale waffe bagamba obola omukyala ng'ono omulabe ng'omukyala omulabe ono mukyala ayina bbaawe oba ayina maama we oba ayina muganda we, omulabe mu kifaananyi ekyo muwe respect eyo. Ate nga balina n'amateeka amakakali nga bayinkaraginga kinaliise conscious discipline but tulina ne mechanical discipline okulaba amateeka amakakali gye gali. Ate tugenze mu maaso n'okulaba mumagye UPDF the strongest weapon kulaba tulina political education naye tulinako discipline. Kyekikulu nnyo kyomutegeera bulungi. Kati oyinza kukola ensobi n'ogamba nze I will go scot free, ate no mu nsiko abakola ensobi nabo nga babonezebwa. Ekyo tikyaliko mu magye g'obote because omusirikale yali above the law. Naye kati amagye ga NRA na aga UPDF gamanyi that discipline is very important, n'okurespecting omuntu wa bulijjo kubanga singa tiyali muntu wa bulijjo tiyatukwatирako tiyatujoininga tiyatukweka tiyatuwa emmere titwalibadde nga tutuuse we tutuuse. Kati another important thing kutegeera the whole struggle yalinga expanding kubanga abantu bali bajoininga people could run away from the government side ne bayingira ensiko bagenda kubayekera. Kitera kubako buno nnyo abantu batera kuduka mu bayekera nga enaku endala nga bayingira ki mu government. Naye kati with NRA baduka government ne bayingira ensiko kubanga bali bamanyi obanga batuuse mu nsiko waliyo respect of human rights, waliyo security and balina hope katulwane tujja kufuna emirembe mu nnaku ez'omu maaso kubanga balina a good agenda, balina a justifiable cause and balina a good leadership. Yes. Meja mbufunze tukwateko katono kukya bitundu ebirala. Yes. Kata nga of course this abantu bajoinize the liberation struggle kati ne be expanding mu other fronts. Group endala yakwata side ya Western Access negenda neita side za yaita nekwata Fort Portal side eyo nebeereyo. Kati yaita za Fort Portal nebera Rubona could have heard about Rubona Rubona nibavayo nibakwata areas nga Kamwenge nibakwata Ibanda nibadvancinga nibakwata bagenda Mbarara from Mbarara nibakwata Masaka. But neno ya Rural Triangle base naye yalinga ekyaliyo. We had other groups ezalinga side z'Ematuga zonna nga zirredde okusurroundinga Kampala. Kati bona niba movinga enaku nga 26 bona of course all of them forces were moving. Wawulako olutalo lwali Katonga lwamaanyi nnyo kati nibacrossinga Katonga nibalwana nnyo nibayingira mu Kampala. Kati groups zonna zingira mu Kampala but the issue was not about capturing Kampala. It was important nnyo was to liberate the whole country kubanga ebikolebero tibyali bikoleddwa ku bantu ba Kampala bokka naye byali bikoleddwa ku bantu ba Uganda bonna. Kati oba capturinga Kampala ennaku 26 omwezi ogwa January government ya NRA ekulembeddwamu President Yoweri Museveni ne capturinga Kampala walabako ne bya swearing in. Kata neba base expandinga ku moving mu northern Uganda amagye agali gaduse mu Kampala gagenda mu northern Uganda. Kata the war continued. Awo wenini meja wetugenda okukoma olunaku olwaleero
tweyanze gemeja olw'ebigambo ebyo bangi tubadde tetubimanyi naye ate bwe tubifunye okuva gy'oli tuza okumanya ebyafaayo ebyolutalo olwaleeta gavumenti ya NRM muyinza. Awo wennyini we tugenda okukoma olunaku olwaleero nga tulaba engeri NRM gye yawamba Kampala. Kati ate olunaku olw'enkya ogenda kuba olaba kiki ekyaliwo ku lunaku olw'26 omwezi ogwa January. Embeera eyaliwo ng'obuyinza buzze mu mikono gy'eggye lya NRA nga bwe lyali liyitibwa, nga mu kiseera kino liyitibwa Uganda People's Defence Forces. Katukomawo olunaku olwaleero lindirira ekitundu kyaffe ekyokubiri